Bannayuganda naddala abawangalira wano mu UAE message eno genda gye muli okusingira ddala mmwe era ng'asooka kubeebazaako emirimu gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero mugyebaleko nate era abatugoberera ne mufuna message gye tubawadde mu butuufu bwayo tubeebaza olw'ensonga nti okutegeera n'amagezi kirabo oba birabo biva eri Katonda ate si buli muntu yenna nti ategeera ate si buli muntu yenna nti alina amagezi wabula kiba kirabo okuva eri Katonda osobola okwogera ne wecca naye ng'ate omuntu akoze eki takutegedde. So tukyali ku ensonga y'ono omwana agambibwa okuba nti yesse ono agent agambibwa okuba nti abadde aweebwa essente n'abanga yeetimba mu kiti ekyokuba nti agent owa visa n'asaba abaana ssente abeere nga bakolera ku nsonga za visa n'abali mu overstay abalina abscond abeere nga ate aziggisaamu abakolere visa oba bazze kubyogera. Obuvideos obw'enjawulo bwakwatiddwa nga akubibwa bwa security nze wano na wali era abasinga obungi mwabulabye. Naffe wetwawulidde eggulire eryo ne tweteeka mu ddene okujja okubategeezaako naddala mmwe abatugoberera ewamu n'okubalabula eri ebikolwa oba ekikolwa ng'ekyo ekyakoleddwa. Bagamba nti omuvubuka oyo nga munnaffe gwe twabadde naye ku ssimu we yatugambye nti kigambibwa nti omuvubuka oyo oluvannyuma lw'okumukuba yabasabye n'abagamba nti nsaba gendako manju okufuyisaako bakwetawuluza mu ne bamukkiriza n'agenda emanju mu kiyigo mbw ate neyeekasukayo naye ate bw'osinkana abantu ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo abasinga bagamba kiyinzika kitya omuntu gwe bakuba gwe babanja essente ate n'abasaba nti abange musooke mundekeemu nsooke ngenda ate neetawuluze mmale nkomewo ne bakkiriza n'okusinziira ku buvideos engeri gye bwadde butambulamu engeri gye mwabulabyemu abantu badde banyiivu nnyo nga tebasobola kumuwa luweerero olwo lwakugenda manju yeetawuluze kubanga tulabye ababbi bangi abakubibwa buli kimu n'akikoleraawo oba emikolo obutamukkiriza kugenda kubanga ate yeetaasa. So abagamba nti bwe yagenze ate n'abanga ayita mu ddirisa abasinga bagamba nayiseeseko mu bantu nga buli mugenda mubuuza ku ndowooza ye ate mbeera enkomewo nga njogera nammwe naye nga abasinga bagamba nti ebiyigo bya wano tebiriko madirisa akantu akabeera kaako akafulumya empewo si ddirisa omuntu tajjaamu n'omukono tegujjaamu ne beebuuza akebategeeza keyayiseemu n'agwayo oba nga yagenze mu kiyigo enzimba ya wano abasinga tugimanyi nga bwebeera nti amukinaabiro tekirimu ddirisa ddene mwasobola kujja n'agwayo neyekuba wansi. Ne beebuuza ne bagamba nti kijja kitya okuba nga omuntu we bamuwadde obuweerero obwo mbwagende yeetawuluze era akomewo bamukube bamubanje. So abasinga baganye okukkiriza ekyayogeddwa nti omuvubuka yabagambye kangendeko emmanju nfuyise enkomewo mudde mukube abasinga bakisizaamu amaaso era bagamba si kituufu kikyamu. Abala bagamba nti kisoboka okuba nga gayo n'okumukuba ennyo bamukubye n'atuuka to extent nti ayinza okuba nga yabadde nabo bakirabye nti embeera gyatuuseemu mbi nnyo ayinza obutawonawo ne bagala okusaanyawo obujulizi bamusindikayo agweyo kyetere abantu okulowooza oba ab'obuyinza okulowooza nti omuntu ono yekka na yekka yeeyisiza mu ddirisa n'akola ki n'agwayo era nga basinga bwe batera okukikola. Abantu basinga baganye okukikiriza bagamba nedda abantu abo be baviiddeko omuvubuka oyo oba be bamusindise okuba nga agwayo. Naye era nga otunuddemuko emabega nti omuvubuka ono kale katugambe nti oba nga ye kamwennyini yagenze ne yeesuulayo era abantu balina bamukubye to that extent tebagibwako musango. Lwaki? Nti bw'otunuulira omuntu ono mu ngeri gye yakubiddwamu kiba kiraga nti omuntu ono yakubiddwa nnyo wabanga mazima ddala ye yeewaddeyo n'abuka n'agwa kitegeeza yakubiddwa nnyo to an extent yaba takyasobola kukiwanirira. Omuntu weweewirayo n'ogamba nti kati kangweyo ng'okimanyi nti era ogenda kufa kitegeeza obulumi bw'obaddeko obadde tokyasobola buhandulinga n'olw'ensonga eyo tekibagisaako musango. Era nga ffe aba Nyondo Media nga bwe twakyogedde olunaku lw'eggulo twagambye nti nga newankubadde abafeere basusse nate era kibi nnyo okukwala essente z'omuntu n'ozirya ng'omuntu oyo akuwadde essente naye alina obuvunaanyizibwa bungi naye
ne yeewaayo n'agamba why kankwata akasente kange kano nkaweeyo nfune kino oba nfune kiri. Twakyogeddeko olunaku lw'eggulo ne tukivumirira nti kibi nnyo okulimbalimba omuntu nti osobola omukolera ekintu ate nga tosobola n'oddira sente n'ozikola ki n'ozirya. Naye ate era ne tuvumirira nnyo ekikolwa ekyokuba nga ate abantu ba carrying out mob justice ekyakolerwa ku muvubuka oyo okumukuba to that extent n'okuttibwa oba ye okutuuka okwejja mu mbeera y'ensi nga kakiddwa olw'embeera yamutuusiddwako tokivumirira era nakyo twakyogedde olunaku lw'eggulo. Wabula wano kansimbe wakati ngaffe aba Nyondo Media era nga bwe nakyogedde jjo tubaleetera mawulire si mawulire gokka nti agasanyusa ge tugenda okubawa buli omu asanyuke akyakyanke anyumirwe nedda. Ffe ngaffe twasalawo nti obanga gasanyusa obanga mabi as long as omuntu ayina kyafunamu obanga ekyokuyiga tujja ne tubabuulira ntugaleeta. So lwaki twababulidde egguliro no batwalireese twala videos nga circulating nga zitambula onnawali bwe twamaze okukakasa oba okutegeera ku ki ekyabadde kiguddewo twasazeewo okujja gye muli okubanga ate tubalabula obanga tulaga ebintu bino. Lwaki tubipostinga lwaki tubibalaga olw'ensonga tutwagala mufune ekyokuyiga kino kibeere ekyokuyiga eri ba agenti abakwata esente ne balimbalimba abantu nti basobola okubawa services batasobola kubawa ne bajjako esente ne bamala ne balya sente ezo nga tebawadde bantu services ze ba promisinze ezabaweesezza sente. So tukivumirira nti gwe nango ngoli agent ng'okimanyi tosobola kukola mulimu muntu gwo omugambye okumuggyako sente tomuggyako sente olw'ensonga nti abantu bano sente bazikola mu bulumi era zibaluma. Yensonga lwaki ne bano bagenze mu maaso n'okkuba omuvubuka ono olw'ensonga nti bamuwe sente wabula nga zikola ki nga zibaluma nga bagala sente zaabwe. Then message omba maze okugisindika ba agent abo abatwala sente ne batakola batekedwa kola nezijja ku bantu bana bajiwako sente ate ne bagenda maaso ne beera nga ate basalawo okutwalira amateeka mu ngalo nakyo nenkivumirira era neŋŋamba nti esente tesinga bulamu. Sente esobola okuddibwawo naye ate obulamu bw'omuntu tebusobola kuddawo. Nate era abakoze ekikolwa ekyo nkiddamu ngene gyo nayogere nti tukivumirira okutwala amateeka mu ngalo mu buli nsi yonna tekikkirizibwa. Waliwo amateeka agateekeddwa okuba nga ate gatwala obuvunaanyizibwa okuba nga gakwasa ensonga yonna ebeera eriwo ne bagigonjoola ne balaba weyina okuba nga ekola ki ng'etambula. Wabula ekiro kino nga bwe nkyogedde eyabaddeko yenna yalabye message gye nawadde era nga oli muntu ategeera olulimi Oluganda osobola okuddayo video gye napostinze ku Nyondo Media Youtube channel osobola n'okugenda ku Facebook bw'obanga otegeera olulimi Oluganda kubanga nakozesa olulimi Luganda osobola okuddayo ne caption gye nahaddeko kubanga osobola okusoma olulimi Oluganda osobola okuddayo n'ogisoma osobola okuddayo n'owuliriza n'owulya message oba information engeri gye nagiwaddemu. Wabula waliwo Munnayuganda omu eyefudde okuba nti ate ye maybe ategeera nnyo okusinga abalala yazze mu inbox yange WhatsApp nangamba nti nagenze maaso nempagira ekikolwa ekyokutemula ba agenti. Omwami onadde sigenda muwabudde kumuddamu nene mubuuza mukama wange ddayo olabe caption gye nahaddeko odde owulize n'ebigambo bye nayogedde. Njagala onkatingiremu ka video ako akagamba nti Nyondo wagambye nti abagenzi ne omuvubuka ono ba ne bamukuba bakoze kirungi bwembanga nakiwagidde baako kyondaga ondagenda kitufu nakikoze eki nakikoze. So Bannayuganda bwe tubeeranga tukola ebintu ebiseera ebisinga nsaba bw'obanga omuntu akwadde message yonna mbadde nsaba oba osobola okumpako simu yange eyo osobola okupa n'ensoma omuntu oyo amannya ne message gye yampadde naye ng'ate kyewuunyisa okuba nti abantu abamu bayinza okuba nga tebategeera bintu bimu bye tubaweereza ate ne basalawo okwefuula ate abagezi ennyo ate okusinga abalala n'okutattanya bannaabwe. Omuvubuka ono yazze bulungi nnyo nampa message nangamba hi my name is yagabe my names I'm called Byron Byron. I'm working with one of Tadbir government office in Ajuman Al-Jaf. Okay, no problem. Nagamba, I saw you supporting act of killing people. I was wondering how old are you? Where are you coming from? Nagamba, think like human. Nagamba, think like human, not animal.
if luck bwatu wandika ebintu bengenda okubisoma byonna nga byabiwandiise nagamba if luck education go back to school I don't think can run away proper business it takes nagamba and ability to handle challenges because it's natural. Ebintu musa bitegedde bulungi nnyo ngeri gyada phrasing mu statements ze naye nga kino kyayogedde mbu simanya yandabye nga ndi mu kusupportinga act y'okutta abantu mbu yalabye nga nze nkisupportinga kati mukulu Byron kyesimanyi nti oba wawuliriza bulungi message nawadde simanyi ekyo ekigambo gye wakijje nga nze ndi mu kusupportinga abantu okutingana simanyi gye nakipostinze kyemanyi Munnayuganda yenna agobera Nyondo Media message mwagebe gye nataddeyo sina kye nakyusizaamu ne bye nayogedde osobola okuddayo n'owuliza bulungi nnyo n'owulira obanga ddala kituufu nyinawo ekigambo kye nataddemu kye nayogedde ne ŋŋamba nti okutta abantu kirungi obanga nasupportinzeeko ku muvubuka ono eyafudde nasoose ne nkondeminga aba agents ababba esente z'abantu bwe namaze ne ŋŋamba n'okutwalira amateeka mu ngalo kintu kibi nnyo mukwate abantu mbateeke mateeka temutwalira amateeka mu ngalo naye omwami no yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyo n'agamba stop your ignorance n'agamba there is a legal procedures which can be taken of someone is against the law same you pleading ebintu sijja byogera ayogera ku bantu bawano whatever mbusima bubatta abantu bishitwa tugende sena kugera ku bantu bawano nga yakiwandiise so guy ono you know number yajitade kwa nesimanya plus 256706228032 ye isani mbu Byron akola simane tadibiri oba akola nachi oba nakola nachi sagala kumanya nekira Bannayuganda mwekerenga okututiisa nadala kati ngaffe aba Nyondo Media bwe tusalawo tuze kwogera ku nsonga eno as long as nga ntuufu tujja ntujoogerako ate era tutaasamwe Bannayuganda okubanga tubalaga ekigenda mu maaso n'okusookera ddala ebikolwa bino bigenda mu maaso bituvumirira ngaffe Bannayuganda era ekintu kineeno ekyokuba nti Bannayuganda bakoze no act bakareza out mob justice naddala mu nsi etali yaffe ensi ejjudde amateeka ensi eyatandika okutweta mwangaffe abaddugavu ddala Bannayuganda nsonga mbi nnyo oba nsonga nkulu nnyo era nga kintu kyogerako nnyo nti enneeyisa yaffe n'enkola yaffe embi etuuse okuba nti ne visa zaffe zitera okubeera denied oba ne zifailinga ne zitabeera approved olw'ensonga nti batunulamu mu nneeyisa yaffe ne babeera nga ate tebapprovinga visa zaffe bulijjo tubagamba Bannayuganda tugende maaso n'okuba nga tweyisa bulungi olw'ensonga nti twava e Uganda netujja waneeno okulookinga for green pasture so ewaffe gye wali e Uganda tewali yatugobayo naye twalaba nti ate wano wali better okusinga okubeera ewaffe n'olw'ensonga eyo bulijjo tubawa amagezi era bulijjo tubabuulira nga Bannayuganda bannaffe nti tugezeeko okwekwata obulungi nateera ebintu bye mukwata ne mupostinga buli wamu nabo benyini ne babiraba so lwaki tukwata ebintu ebyo ne tukwata mu videos batuwogedde bali zetukoze ne tuteekamuko olw'ensonga nti abantu abamu otayita bukakafu bagamba biki byoyogerako olimba so tuleeta ebintu ebyo nga tuba tubifunye mu videos ne tuteekamu ne tugezaako okubyogerako ekintu kya happenings okuleka abantu okugamba nti oba okusopinga abantu okugamba nti twabyeyiza tebyabaddewo so n'olw'ensonga eyo tujja ne tuba videos zino ne tubabuulira ekigenda mu maaso mubeere nga ate mweddako Bannayuganda bannaffe wano we tuli njagala mujjukire nti si waffe n'ensi si yaffe buli we tugenda mu maaso n'okubanga tweyisa bubi mu nsi eno tugenda kubanga ate tuyita tufuna obuzibu njagala mbabuulire Bannayuganda bannaffe muno mu nsi tewali ndi kati ku bano abantu abagenze maaso ne bakola ekikolwa ekyo muno mu nsi tewali muntu atasobyangako muno mu nsi temuli muntu atazzangako musango ffenna tusobya nateera wano mu nsi ffenna tukolebwa obubi naye singa buli muntu gwe bakola obubi naye agenda mu maaso n'asasula munne mu ngeri enkyamu ffenna ndowooza twandibadde nga buli omu asasula munne mu ngeri embi so ekintu ekyo nange ndi victim kyali kintuuseeko ekyokuferebwa naddira omuntu gwe nneesiga eyali owange gwe nalowooza nti asobola okunkolera kyenjagala nenkwata ssente nenzimuwa eza freelance eyali eya witini naye ku ssaawa esembayo nali disappointed yaŋŋamba freelance by then yali ya 45 naye naŋŋamba tukolemu visa change endala ya
myezi 3 13 nenkwata akaana mu 5 n'olukumi amanyi okugattagattamu osobola okumanya ssente mmeka nenziwa omuntu oyo sawa omutwalo omulambo gwa dirham bwe bukadde 10 obwe Uganda naye omuntu oyo at the end yandisappointinga visa y'omwana teyagikola nambuzabuza paka ku ssaawa esembayo omwana exitinga though she's coming back anytime. So njagala mufune ekyokulabirako ng'ekyo nti ekintu kyonna kireka n'enkita saagenda mu maaso nakuba nti nvuma omuntu oyo oba nkola ekintu ekyamu kyonna nakita nemmanya nti ekyaze omuntu yenna afiiriddwa tasula ku malaalo era nenzikiriza nti omuntu asobola okufiirwa omuntu n'akireka ne kiggwa naye ate omuntu afiiriddwa ssente ng'eseera esobola okuddizibwawo n'enkita. So kibeere ekyokulabirako nange nandibadde nzija mu maaso oba nenvuma omuntu oyo nenkosa platform eno nenvuma omuntu oyo naye saagenda maaso nenkola ekintu ekyo olw'ensonga nti njagala nnyo okulekera abantu abannayuganda banyigirizibwa okubanga bakozesa platform eno wabula atalinze. Singa nali nnyina wensobola okuddukira platform endala nenkubirawo omulanga gwange nandigenze nenkozeseeyo naye nga si Nyondo Media olw'ensonga nti abantu baligambye nti oba oliawo nnimba oba omuntu oyo mulinako ako konna. Nate era mbadde mpa kino ekiteeso ngaffe Abannayuganda abali wano eno bawangalya mu UAE. Yes, wabeerawo ebitagenda bulungi naye nze mbadde mbuuza tetusobola ngaffe Bannayuganda kwekuŋŋaanya ne tumanya nti tufunamu akakiiko oba aliwo akakiiko akatwala Bannayuganda ndi singa Munnayuganda abeera asobeza Munnayuganda munne nga tunabagenda mu mateeka eri waggulu kwewaayo nti gundi yankoze kino ne tusooka ntuyita wansi mu kakiiko akatwala Bannayuganda ne kituyambako okuba nti ensonga eyo esolovingibwa nga tetuuse waggulu olw'ensonga nti ensonga eno bwetuuka waggulu jjukira nti abantu baneeno omuntu abeera omu akola ekikolobero oba omusango wabula ne kitwala ensi yonna. Ekyokugeza Munnayuganda abeera omu ayinza okukola ettemu ne bakakasa nti Munnayuganda yalikoze wabula tekigenda kuyeyeka nga ye Munnayuganda wabula kyafekitinga Uganda yonna. So buli we tugenda maaso n'okukola ebikolobero mu kifonga kyaffe Bannayuganda okwekolamu omulimu ne tusooka tusolvinga ensonga zaffe ffe ngaffe nti at least we ziba ziganye ntuuka tugenda waggulu nga ziganye ffe ngaffe okuzesolvingira olw'ensonga nti kino eno kyetugenda maaso n'okukola okweroopaloopa n'okuzza emisango wannawali kinyigiriza oba kigenda kunyigiza Munnayuganda yenna awangaalira wano eno kyova olabanga ne visa ebiseera ebisinga zitumibwa n'emirimu ebiseera ebisinga gitumibwa kigenda kunyigiza ne Munnayuganda ali e Uganda asuubira okujja wano eno okuba ekyeyo kinyigize Munnayuganda yenna ali wano eno n'abaana abali mu biyumba bakola bakama baabo banyu balangira Bannayuganda muli batemu Bannayuganda muli kino Bannayuganda muli kiri. So mbadde nteesa mulaba mutya ngaffe Bannayuganda singa nga okugeza ekyabaddewo nti omuvubuka ono yabba ssente z'abaana mulaba mutya singa tuba tutwala ensonga eyo mu Uganda community mu lukiiko ne bagikubaganyako ebirowoozo ne bakwasa omuvubuka oyo amaanyi ne balaba kyayinza okukolawo than okumukolako obwo obulabe to an extent atuuse afudde ne kiba nga ate kituvumaganya ngaffe Bannayuganda banene mu UAE ndaba ndowooza yandibadde ensonga enkulu esinga. Nsigadde nga nze kibadde kiteeso naye nga nsigadde nze Nyondo Rozet nga nsinzira ku Nyondo Media okubaweereza YouTube, Facebook, Twitter, Instagram atakuumira mpeera abatukuumire.